Madrat ne Chiko bagala omu kumwe ayagala genda mu parliament simbu yaddala kakati njagala kunyinyonyola okumwani ayagala genda mu parliament Lubega Dixon era mwakikanyizaako twakiteesaako bulungi tugamba yekagende yokole era yanesize buli kimu kirikiriya n'abantu bujjo batukiriziganya nti bwaba takoze bulungi nze omu ku bantu abagenda omukulayo teyesiikidde kanyeebwa yagendeyo so kitegeeza abantu jaba ku mugongo gwe naye mutekalayo akateba koweka kuguma kati tulaba ambuleera tulaba essaawa tulaba baasi gwakabonereko kali ki mu Uganda ntwali bibiina byesigwa era tekibiina kyesigwa mu Uganda banene buli muntu yeyagaliza natonole butonywa kwogera nnyo nze ndi mwogezi nesitegeera abambuleera babeereyo ababaasi babeereyo simanya kisumuluzo simanya ab'eŋŋuumi simanya ab'enkumbi bikyebigalo nefe akabonero akaffe sowaani lwaki sowaani kuba ekyamazima kuliko ne Kasirugwa nakagamba nti mumpe nange ndieko osegedde ate sisuwani si lusaniya weewuunye just akabega kasuwani katono nti kajjula mangu then nowaako n'abaki n'abalala ne balyako nti ogenda lya wekka naye abamu abaka baffe balidde bokka beeyagadde bajja bali bubi okitegeera kati bagezze bona tebakyajana mu ntebe n'engoye tezikyabatuuka so kakati naffe time eno batukole ki tutwaleko ekibuga kino mukono mu maaso abantu bakusuubiremu okulya ogenda kulya kati abantu mubasuubiza ki omubaka atwala biteeso buli kiteeso kyebanampa mbiro mu palamenti buli kiteeso kyebanampa mu palamenti ekirala enguudo zibabazeeta omubaka takola nguudo takolaki wabula nja kuba emiranga constituency yaffe ebeera enkuzisooka okusakibibwa okuyiribwa omudidi nga guzze ensonga ebyobulamu tujja bikolako byonna so tetugenda kulimbalimba bantu ng'abantu abalali bakozesa ekintu ekyo nti ngenda bazimbira eddwaliro ngenda bazimbira enguudo kuba si mulemu gwa mubaka naye kutwala biteeso era bwana bituusa ebiteeso eri afube nnyo okulaba ate siga mukono municipality yebeera entandikwa y'okubaako beekolaki byefuna naye nga kyekyamazima awatali kulimba Lubega Dixon honorable 2021 mukono municipality ajja tewali kusaaga kakati mukono erina omubaka Betty Nambooze abantu gwe bagamba nti mbwa abadde abateeseza kakati gwe kiki ekyenjawulo kyogenda okuteekawo kyolooza ekigenda okuleetera Nambooze omusiguukulula mu kiseera ekitono ennyo ng'omwogezi w'omubaka asoberere honorable tumwinaako busibu era twagenda musisinkana tumugambe nti honorable tujja tulowooza nti kyaweerezaako abantu b'emukono kimala asobola okuwummulamuko kitegeera asobola okuwummulamu naffe emiti emito netukola ki netukwatamu so si mu bubi naye ffe twagala obategeeza abantu b'emukono nti honorable Betty Nambooze ne bw'anaabazze tujja kubisana naye nga tuba tumuwa amagezi matono nnyo nti adde emabega waffe agambe nti bannange nze mpumudde Lubega Dixon yoyo ate ekyamazima ffe tetugenda limba abantu twagala ebisanja 2 twagala ebisanja bitono mwabajja okkaayira bagiddayo ne bwegiba emyaka 5 simala otegeera n'abaana baweereze kuba abaana basomye bangi ate abategeera obuweereza mama Nambooze akoze era twebaza nnyo babyakoze tasigama ntakoze kituze tumulumbe tumujjo tanakyakoze mama naye mukosefu omuyo omuntu ne baba oli mu kisaawe nga gwe kapiteni bakuba endobo n'oba oluusi ng'olaba ttiimu ebubi ogamba akampalize koleki yalaba akyagala akole naye nedda bambi mama tofaayo naffe tugenda woogomya tugenda otandikira ate ne twagala muntu afiire mu byabufuzi okitegeera oli mu kagaali atidde mu kifukiwa nti obukosefu mungi asobola okukola ki si mu bubi era tugenda genda mu maka ge tumunyonnyole tumusabe tumugabe maama olaba otya bw'oba nti owummudde bw'agamba nti akyayagala ffe tetulina busi nga zaabikene naye nga kyalo kyo bamumanyi bannamukono 2021
Ombaka Mulezi kakati bannabitone abalonzi bamanyi bayisaamu amaaso ate empapula ate bino kakati Lubega Dickson awo abalonzi bebe bagumu tali muntu afuna kirowoozo ekyo nga tamaze ate kulowooza ku byampapula kati abantu ababuze ebyempapula babyagalira ku ki tubiretere kagaali ku piki ku fuso magulu 10 baagala bungi bwa mpapula zenkanawa kati balinde time eri tetugenda gamba nti nobeerera yakola boti balinde time eri nga bagambye nti gundi toyina bitabo olwo abaka balonda ne batuka mu parliament ate ne babajjayo ng'empapula kye ntono empapula ntubirage kati petesitesi nekati lunaku lwakwewandi kusige kati kuba mwaka fanani ng'ono ali mu parliament wali kati olwo bwa masamba guli ani omulala wajja Geoffrey Lutaya ali wali mukasambidde nga ali wali nsereko Patrick Mujuka ali wali usitegeera nga Bobi Wine Poza Bogwanya ajja kuba president oba simali Bogwanya yageze kweli entene ali ku ntebe usitegeera nika tukuba mwaka Yudamani nga asamba muno kugamba olaba nti parliament egenda kuba mu nki ejja kuba mu muli ngazi kubivu egenda ite bitese ebiyambe ate abantu bafubuka abantu bakaddiye bawumulemu ye time ye nafe tukwate mu kintu kakati parliament erimu bannabitone abantu basuubire nti gino emiranga gye mutandise bagamba nti ka script soko kayiseko mu State House basooke bakatunulemu emiranga egyo gitegeeza tetugenda gisuubira oyogedde point ekisinga okutukosa nti abantu abali mu parliament abamu tebalina kye bamanyiiko ku industry eno yaffe gye tulimu okitegeera so kati tebibakwatako yadde tasobola kukirwanirira naye kakati bannabitone bayingira parliament kati amateeka ago nga bagezako okuteeka ku industry yaffe okitegeera basobola okuyimirira ne bagamba nti no ekyo kyemukola si kituufu mulina kikola bwe muti kuba n'abagabaga bennyini teri mmemba wa parliament teri mu Winstry yali azanyeeko yadde ne Sonko otegeera teri yali awandiise yadde script emu kati nkwata script yange ogitegeerere otegeera kweka kunyigiriza baganda akatono ke tulinawo akatubali tulinamu akalimu ke tulina nga Buganda tusigaza bitoni badije bava muno be bavuga nze artist ava mu eno okitegeera nako bagala kayingirira bye tuzo okukola okutereeza so kati twandibadde mu ekyo tugamba why politics kati koleki n'olw'amateeka kati ffe tulina okweberera mu kintu kozi tumanyi obulumi bwa artist okitegeera tumanyi gye tuvudde tumanyi obulumi bwe tuyiseemu okutuuka wano tukola ki so kati obusungu tulina na bungi nnyo twagala tuyingire parliament eyo tusobole naffe okubeera nga tetwenyigira mu biteeso biba bikoze eki oba amateeka gaba gakoze eki ge baba baleese nsi nyingi ezifunyemu mu bitone America emugiraba